So obwongo kati bwa mirundi egi. Waliwo obwongo abamu babulina bulinganga bino ebisigala mu kasengejja obutunda. Akasengejja by'okubidde mu blender. Ne wabaawo abalala balina obwongo nga bwe buli obuli mu girasi obuli ready for drink. Kati obwongo obuli ready for drink bwe njagala tusigaze. Esigadde ennaku ntono tugenda mu mwaka gujja strategy eri ki? Nyine yampereza aka message nangama naye okoze kinene ssebu okutulemesa okweyagalira mu Christmas. Nemubuuza nkoze ate kinene nti okubalemesa okweyagalira mu Christmas. Nangamba katoloza waliwo abagenda ogenda mu kyalo. Nze neesanyuka nenga nekitegeeza abantu bonna bawuliza soloti era balaba soloti. Mbutu wali bagenda genda mu kyalo. Mbunayogera bubinyo wiche wedoga nti bw'obanga toli mukulu wa kika sigala e Kampala owereze mobile money mu kyalo. Bagule ennyama bagule omukyere gwe sigale n'obusente obwo mpuliranga mbukuuma jerasire buzaale bunne waabwo. Obusente obwo buzaale bunne waabwo. Bino bye nabagamba ebitumalako capital nga bakuwadde kaloni n'ogandi sente zampitamu ng'olinga alimu agatuli. Kati sente zampitamu oyo bebo boolaba n'atumya enswa n'alya amandaazi n'alya buli kye bayisawo n'akirya. Naye omuyindi genda ositadi ng'obulamu bw'omuyindi ali mu Kampala. Omuyindi ali mu Kampala ajja n'ekyayi n'ajja n'amandaazi mu fulasika. Omuyindi alwawo nnyo okugula emmotoka asooka kasukuuta kanya otufuta ne bw'owandulamu obuwanduzi katambula wangi. Naye gwa n'ofuna looni n'osooka ogulako kibina n'ekikinala naye nga gwokka oyagala bakuwane nti oliko wootuuse. Tuli ku competition yaggula bidduka which is not bad naye okisobola. Kati omuyindi ayambuka mpola sukuuta kizibu okusanga omuyindi nga yagula boda enzina ezaffe ze batuguza eyagimanya enywa bagula pikipiki ng'owandulamu buwanduzi bwoti neetambula naye ng'akusinga enfuna emirundi nga 10. Omuyindi watuukira okugula emmotoka. Secondly, ekyo kistadinze bajja n'ekyayi bajja n'ebyokulya byonna byoyisa mu kibuga tebirya ku ssente zaabwe. Kyovula bw'oba n'akaduuka wano ng'ayina akaduuka wano akako ne kagwa ne kagwamu ng'akako oyinza oga nti abyolewo bwabiweewuwe naye ng'eno ebibyo bigenze mu lubuto era ovaayo ng'olubuto lulaga nti ssente mweziri. Ovaayo nga kiraga bulungi nti mu lubuto olwo ssente mweziri. Bannayuganda ssente ziri mu lubuto lwabwe, abayindi ssente ziri mu maduuka gaabwe. Kiŋambire neighbor wo tofa ku lubuto lwe gwe mugambe bugambi nti bannayuganda ssente ziri mu mbuto zaabwe. Okumanya munnayuganda nti alina ssente olaba lubuto. Okumanya omuyindi nti alina ssente ogenda ku dduuka lye. Point number 2 nga nkulu nga nnene nnyo. Omuyindi tapangisa wala atambuza bigere bw'ati n'aserengeta ku dduuka lye. Abasinga obungi muffe ssente ziggwera mu taxi. Okolera Kampala oli mu muzigo e Kawanda n'obuuza nti ani aloga abantu bano. Bwe baba bakozesa nga bakuwa emitwalo kankiwanike 8 nzigirako transport we Kawanda omwezi mulamba ng'ofuna 8 wano e Kampala ombulire z'osigaza kw'oligaggabalira. Abayindi flat z'omu kibuga ezo waggulu weereere abayindi gye beepangisiza eyo ate twali yagaana munnayuganda kupangisaayo. Naye munnayuganda bw'aba talina mulimu aba ne gy'abadde abeera gy'amatira tekigaana munnayuganda kufuna mulimu nnakawa ng'asula kakiri. Amagezi gamwe galwawo okukola ne mugamba gavumenti mbi. Gavumenti y'omutwe gwe y'ekyasinga obubi. Ofuna omulimu ennakawa ng'osula kakiri n'osigala ng'era oviira kakiri. Kyajja kitya musumba ekyo
kijja kuba nti osula applications nyingi ekuteyo eri nakawa ekuteyo eri bugolobi ng'obeera kakiri n'otandika omusaala ogusaasaanya ng'atalina magezi bw'abeera n'omaliriza ng'omwaka oyagala bagwokye bwokya n'ojjayo ekipiira mu kifo ky'okwokya omutwe omusiru kati nyamba ombuuliza akuliraanye nti osulawa sooka gy'asula ajja kubuzaabuza kati akubulire gy'akolera kati newankubadde ng'abayindi tebabazaala kuno nti alina abantu bematugga naye basula mu kibuga we bakolera wennyini we basula basevinga sente bajja n'ebyokulya mu flaska ne basevinga transport basula waggulu mu kalina z'omu kibuga ewatali muntu yali atugobyeyo n'oku abagagga b'omu kibuga bonna bakabira ekintu eki mu kibuga ebizimbe flowe ez'owaggulu tezirina mugaso kujjako ng'ofunye omuyindi asulayo Banna Uganda balwanira taxi nga buli omu adda gy'atalina nju n'otuuka n'okutuuka ng'akasawo ko bakabbi oba akasimu bakabbi wabadde mu ngumi ya taxi kawanda matugga onyuse nakasero ogenda kawanda matugga. You cannot become rich without having a strategy. Chiwandike. You cannot become rich without having a strategy. You must have a strategy. Okuva kudala ogenda kudala eddala kyamagero naye kye nazula ku byamagero tebitomera mitwe mikalu mu mutwe gwo mubaamu ekintu. Dawudi gwe twogerako mulwanyi eyekwatira ekitala n'alumba ku front line Mukama n'amuwangulira naye nga naye yeewaddeyo ewangu enyo wembamba wa front line ya Dawudi ng'akuba Goliyasi tiyatuma Sawulo. Abayisirayiri bonna olutalo lwabalema akasajja ne keewayo nga saddaaka. Bw'oba toyagala kufuuka saddaaka ebya Mukama byesonyiwe ne gye kaali kagenda ekisajja kyakagamba kano kalagawa mumpisembwa ne mumpereza kano. Dawudi n'amugamba oyogera nnyo okutta ekitala n'effumu n'olunyago olumbyeza ate onjerega bireke eyo naye nze nzija gy'oli mu linnya lya Mukama omukulu w'eggye lya Isirayiri ly'osoomoozezza. Dawudi yalumba. Oteekwa okuba n'omutwe ogukola ekyamagero kiryoke kibeewo. Mwemwe n'abapangisa ewala nga temulinayo nnyumba ng'emirimu giri mu kibuga ate nga mwagala babongeza omusaala. Mboosi sente tezimala. As you can see, mulina oluzungu olutabazimba. Boss, this money is not enough. As you can see, the cost of living is high. How about the cost of stupidity? Foolishness is higher than the cost of living. Osula wala nnyo sente zandibadde zimala naye senguka. Oba okitegede kye ŋŋamba. Njagala tuyingire omwaka ogujja. Ojja ku Canal Land ne vision book yo naye ng'okoze ne kye bayita resolution. Ng'olina okusalawo okwokoze n'ogamba sigenda kuddamu kubeera musiru. Bayibuli eyogera mu kitabo ky'Engero essula ya 13 olunyi lwa 20 nti otambulanga n'abantu ab'amagezi naawe oliba n'amagezi naye munaabwe w'abasirusiru alibalagalwa eri apangise wala kubanga ekikoosi kye gye kibeera. Oyinza n'okuva okumpi ne bakutwala ewala. Proverbs chapter 13 verse 20. Otambulanga n'abantu ab'amagezi naawe oliba n'amagezi naye munaabwe w'abasirusiru alibalagalwa. Abamwolemerayo kubanga mukazi wo n'abaana gye babeera. N'omubuuza ne kaakati singa ofunye omulimu e Dubai wandivudde nga Dubai n'osula ekawanda kuba ye wali omukazi n'abaana. Gwefuna akayumba k'ogwamu wano oba mulimu omufaliso oba temuli okole ennaku z'omukaaga. Kawande wali abakazi obeeka kiri obawa ogenda omulundi ogwo mu wiiki. Waakiri oweereza mukazi wo ssente najja n'akusanga eno okusinga okugenda eri nga bwe nabagambye nti abalina abakazi mu byalo mu nnaku enkulu ekonomi efaanagana bweti okusinga okwekwasa omukazi ogenda omalewo capital okomewo okaabe. Weereza mobile money omukazi ajje eno. Omukazi omwetaaga wooli mutumye.
kati gwe funa yeena akazigo sulanga omuddu olyenga omwami. Funa yeena akazigo abaana n'omukyala baleke eyo, baleke busunju, baleke kachiri, baleke mpigi, baleke mukono, baleke kayunga, baleke rugazi. Abantu bava rugazi nga akolera mu Kampala nga bamukozesa. Ate nakuga nti yasula kumpi, abalala bava Jjinja. Ate tugenda okutuuka ewabeerawo n'abavudde embalala. Abantu bakeera kuva mbalala okujja okukola mu Kampala. Masaka ate waba kumpi. Kati ate ffe ab'empigi oba otugamba ki? Naye nga beweegeraageranya nabo tobategeera.